Nkwaniriza ku programu ya Fene ensonga mu ddiiro nze Kyeyune Noah. Omulundi guno ntudde ne Mugisha Marvin. Mugisha Marvin bw'omulaba bw'ayambadde NRM ono ayagala kifo kya bubaka bwa Katikamu South. Katikamu South ono lwakwambala NRM ne kaadi baagimumye. Si kyekyo nnimba nate nja kulaba oyambadde kaadi ate nga ate ng'ojja independent. Yes. Ng'okyali mu kibiina kyaffe. Manyi NRM party historical party yawe ziwagira era ndi member mu kibiina era nafuna bufunyi challenge ate jesafuna nze ka mu ggwanga byali mu kalulu mwabirabako mwenna kyekyaleeta embeera eno Excuse me. Kate. Yes. Embeera eno ey'okubbibwa akalulu na byonna ebyalimu sagala nnyo bigenda into details violence naki naye tebinzigyako kwagala kibiina kyange. Bweyogera ku kubba akalulu honorable abantu bangi boogedde ensonga eyo ey'okubba akalulu eyo naddala mu kibiina ky'NRM. Naye nze nzijukira akalulu ako kemwavuganyamu kaali kakusimba mu mugongo. Obubbi bwo wabulabawa mu kuvuganyako? Okusingira ddala ebiseera ebisinga lwaki saagala nnyo kwogera ku bubbi buno ngeri gye bwalimu okigenda into details mba nsuula pate. Obubbi buba bubbi kuba mu kiseera naddala kino kye tulimu nga abaasinga okwenyigira mu bubbi buno ate baali bakulembeze mu kibiina lwa nsonga tewali muntu asobola kubba nga tali mu position kuba yalina kuba nga ali responsible okukuuma akalulu ako. Ate be bantu abatubetrayinga abatulyamu olwo mwalimu ba registrars mwalimu abamu ku ba chairman ba leaders be ba opinion leaders. Singira ddala ekyakozesebwa mwalimu ne corruption enguzi. Ate nga gwe wali wakava mu ssomero tolina na ssente ziri awo ne bajja ne bakuteekako enguzi bakuteekako omutima wagulaba. Ate no nze kyasinga n'okuneewuunyisa kyasinga n'okumpa obuzibu nze nali nswala. You were decent. Nze nga sikimanyi nti mu byobufuzi temuli decency. Omuntu asobola okusimba layini ku kyalo nti awangudde oli najjawo DRFO n'aleeta ku sub county ku district ngandala nga taswala nti abantu bano bagenda wulira batya nti bampadde akalulu nga tebakampadde. Ate nga nze nalinamu n'ekirala kye bagamba after primaries singa ndaga obutali bwesimbu n'obuli bw'enguzi kuba nze ndaba waliwo kye bakola bakiyita disrespecting people's opinion or decision. Abantu basazewo tuwagira Marvin ate gwe okedde ku makya ogamba obbi akalulu. Njukira flag ye NRM si ekutwala mu parliament waliwo okuvuganya okulala eyo public opinion oba perception y'abantu abo togifuddeeko. Omanyi oluusi nga kati eyo mu constituency ya Katikamu South oluusi abantu abamu bagenda ne bagamba nti bw'omala okufuna kadi ye NRM n'obeera ng'ekibiina kiri ku ggwe emirundi egisinga nawali chances z'okuyitawo nazo nnyingi. Tokitiddeemu ekyo? Ate nze nali ku advantage lwaki nali sikifiirako. Wali ewaffe nasanga nga nyingira mu race nasanga opposition bokka be boogera nga n'okwambala essaati ya yellow abasinga bakitya n'abantu bonna abandiyagadde ojjambala nga batya. Era twakola kyamaanyi nnyo nze ne ttiimu yange abavubuka bwe twayambala essaati zino eza yellow bangi nnyo abeeyongera okuba motivated ne bazaagala nga abantu bazambala nga bw'olaba ndi free.
kati olaba mu district y'Eluwe bagiyita meka y'NRM constituency yako okimanyi nti ba MP bonna abavayo bano Luweero yonna 100% yalonda no kati nze okuvaayo saawa eyo ndaba nyambadde yero era ng'olitambula ndi muvubuka kubeera abawaluli nuko baali bavubuka kati bakoze beeyongeddemu emyaka ekyo ensonga lwaki olaba nga so kakati Marvin bw'oba otunuuliddemu olaba weewe wavuganya abantu bameka mu kibiina mwali abantu bana n'okwata kyakumeka bo nga bwe babibala byotakkiririzaamu nankwata kyakusatu gwe wakwata ekyokusatu so kati bano bonna ababiri bayogeddeko naawe okulaga nti ono ali mu mabega wooba ono ali abasatu oba bakwataganya waliwo wati awo ne bwe batadde amabega wange tebankosa okusinza ku kibalo kyo ky'omanyi ekibalo kyo kiri kitya mu kalulu ako kibalo kyange kyangu nnyo ekisooka okufuuka memba wa parliament weetaaga obululu kyekikulu bwe bukutuusa wali ate obululu buva mu obuwagizi bw'endabako bwe nalaba bannanga bampangula kituufu nze obululu bwange tebabubbako wabula bo beeyongera ku bwabwe gwe bwewafuna bwe baakubalira bwali bwebo naye bo beeyongeza ku bwabwe nti gwe wafuna mu system gye bakozesa bakola gwe tebakunyegako oba okitegeera nga babalansinga tusinga bumeka sub county zino twetaagayo obululu bwe buti omu ku bempuganya nabo yagenda ku sub county emu ajjayo obululu 15,000 nga naye yali olowooza afunyeyo si sub county parish omuluka ate nga gwakyalo okiraba kati bakozesa anyway akalulu ka primaries ko ngako kaali kankuba system yako yonna yali ekkuba kisooka ovanga ku kalulu nga bakalondera eddakiika 3 omuntu abadde yagenze okulima baatuukanga nga ate okulonda kuweeki nga layini bamaze oziba jjukira ono abala ali influenced by a bribe bamugambye galawo mangu okulonda awo Marvin alinawo bodizi bungi ng'abantu bakyali batono naye kakati olaba Marvin kyemanyi nti erabye ebintu byebimu kubanga abantu ozemu erabye ebintu bebantu bogenda okuddamu okuvuganya ogenda kuvuganya abaakola ekyo ate ku mutendero omulala ogwa national nti mulimu n'abantu bangi nnyo ogenda kukolawo otyawo kubanga abantu kirungi kye bakoze wano be bantu be bamu abakyakirimu ekyomukisa omulungi kino kyenkirabako mu kalulu ka generation toyinza genda mu wantu wali balonzi 100 n'ofunawo obululu 100 wali owuliddeko ku nkole abantu abagamba nti nno waliwo ebitundu n'ente gye zironda wali okiwuliddeko oba n'emiti gye gironda wali okiwuliddeko ng'okula kati olowooza nti tekisoboka era kati tekisoboka lwansonga ekisooka tulabyeko n'ekirala akalulu kano ka lunaku lulamba abantu basiiba balonda ekyo nze kyankuba nnyo omanyi kye bayita time frame nga ntono ng'enkosa ate bano ababba ekyo kiba kibakolera bo bakamala mangu okitegeeza kati ate gwe abantu bakedde saawa 2 ne basiibawo paka saawa 8 tebanalonda gwe n'otandika 8 kitundu n'oggalawo omuntu abadde agambye enjala ennuma kangende ndi nze waliwo ebyalaawo 2 abantu bange tebalonda ng'ekyaleeta obuzibu mukolo ku kyalo kwaliko omukolo bagenda kudduwa bali omuceere bagenda okuva okulya omuceere nga bagambye akalwa twagizeemu naye ebyo byonna kati ebyo byonna oba wabiyize oba wabiyigiddeko saagala nnyogera mu kyo naye constituency gyogendamu eya Katikamu South erina ebizibu bingi simanyi oba n'oluguudo lwa kolasi luyitamu
Eruyitamu ku highway naye ndowooza yemu ku constituency ez'omu byalo ekizibu ebizibu balina bingi naddala ebyobwavu simanyi abantu bekatikamu baleetera ki ku bizibu bye balina ogenda bibajjamu ate kubanga tuba ababaka ba paalamenti emirimu gyammwe kukiikirira abantu kuteeseza abantu nakukola mateeka ki kyoleetera abantu bekatikamu abantu bekatikamu kusingira ddala katikamu south balina ebizibu byo bingi byesigenda kudisikasinga naye byomanyi naye nze eddagala lyabyo bimanyi bingi ebisinga biri community eriraanye Kampala naye kiringa katikamu mulimu engeri y'ebyalo abantu balimi balina mu nuclear families entonotono obulamu obusinga tebalina bizinensi nene temuli kuaninga kunene nnyo bizinensi nene nnyo temuli mu hotels nene nnyo ne opportunities ntono oba industries ezirimu ntono farms enene ezisobola okwemployinga abakozi abali waggulu wa 1,000 tewali kwegamba ate erina namba z'abavubuka bangi population yo nnene y'abavubuka bazeemu okuzaala abantu benakase bangi jjukira ne be bazaala edda nabo bakyali bavubuka oba wayise emyaka 3 ng'omuntu bamuzaala batakyali muvubuka ate bo bongera kwakimulatinga abasatu we bali ababiri mu buli mujiji kati weeguli kubanga waliwo omujiji ogwali gutali mu Luweere Greater Luweere mu kiseera ekyo naye kati gwakomyewo bamyaka nkaaga bazze we bali bakyaliwo abantu ate kyenjagala n'okumanyisa abakulu bonna abakulembeze bamanya abavubuka gye bakoma okweyongera obungi sina eyo public concern kintu kya bulabe nnyo abantu okubeera abangi ng'ennyingiza yaabwe ntono nga tebalina mirimu nga ate bangi tusuubirayo high crime rate muwulira nti obubbi n'owulira ba phone snatchers bano abanyakula amasimu nga bangi ebiseera ebisinga babavubuka osobola osanga omukadde nga anyakula essimu kizibu bano ababbi abayingira mu mayumba omukadde tasobola walampa kisenge n'alinnya mbu ag'omunda byo byonna ekiraga nti bwe tuba nga abavubuka beeyongedde obungi tugenda kataate waliwo ne bad leaders olaba abakulembeze mu politics aba introducinga politics mu bavubuka bano politics owa hate nga babasigamu obukyayi kati okuta abavubuka balina low knowledge on politics obwongo butono obyobufuzi kati ate abakulembeze abaliwo bo bali mu kubasigamu bukyayi babateekamu kuba dividinga kati omuntu wajja najja wano mu Buganda awe yeesimbye n'asooka abalaabalamu nti kati abantu bano njagala bampa akalulu kambateekemu nti bano abantu tulina okumanya nti NRM party yeri mu gavumenti nkoze ntya okuba insightinga okubasigamu hate okukyawa gavumenti nze nfune kyenjagala kuba kyebaagala owulira n'abantu tebalina ssente ambalage nti kino ekintu kiri ku tribe kiri ku ddiini no pulezidenti tayagala eno ddiini oyo memba wa parliament tayagala eno tribe naye ng'ekyamazima bwe tuba tutambula mu community ng'oluguudo lufu lwabinyawanga na ddiini luliko wegamba nti ono wa ddiini eno oba ono weno political party ebintu bwe bityo bakozesa nnyo politics bwatyo kubanga kati politics otogenda kumugjayo naye omugenda muwaŋŋanga otya kubanga bo abantu basigala n'obukyayi bwabwe bagenda kusigala nga babusaasaanya primary answer gye nabadde nayo kutandika ebizibu byonna biri bye twogeddeko amasomero mabi bwavu tegamala basomesa amasomero ga gavumenti pulezidenti yagambye bagenda nakugjawo free osanga abazadde nga balaaja na kimu honorable bw'otuukayo mu parliament tuyambe fees mungi eyo ensonga nga abasinga bakyogerako nnyo ate kiruma abantu tulina amasomero eruweero abaana tebalinanga 2025 tukyalina abaana abasoma nga tebambadde ngatto
wano mu kilometers emmeka zino wokawokano 20 kilometers okuva wano paka wali wegali mangi abantu tebalina kyakulya just ekyo kirowooze kibi ettaka lyaffe weriri bw'osimbamu limera tetulinga bano abawarabu kizibu ki tulina ekizibu kimu ekigenda ogonjoola byonna good leadership obukulembeze obulungi bwe buliwa ku ggwe obukulembeze obulungi ye mukulembeze ayagala abantu ekyo twafunye obuzibu bumu nti olw'okuba abantu bano baludde nga balonda ng'abantu be balonda tebabaganyulwamu balina bias ku ba politicians n'okwesiga omanyi buli omu agamba bannabyabufuzi balimba bayaayi ebyo byonna broken promises ebisuubizo byonna baabimenya kati obubuzi bwe tusanze naye nga nze okusingira ddala abantu bange kye mbasuubiza genda kuba muntu w'amazima bwe mbasuubiza siyinza kubagamba nti mumpa akalulu amazzi amayonjo mugenda kugafuna mumpa akalulu amasanyalaze ekibiina kyagala nti njagala obavalirize njagala nsuubira waliwo essuubi lyange toyinza kuŋŋamba nti tojja nange nkubuuza sijjaani abakiikirira abantu bange omanyi parliament responsibility gye tulina waliwo kye bayita representation tosobola kumukubira bukubizi simu n'oŋŋamba tweyanziza nnyo Mugisha Navi tukwagaliza buwanguzi bwereere nze kyeyina enno beera bulungi